Yes, once again, Ugandans. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Eno ye part 2 of the first part. Kakati nayo nina video gye nakolako emabega eyo. Nengamba yes, foreign policy enyikidde. Naye enyikidde nnyo e Bulaaya. Nengamba omukulembeze singa alaba katambi kano yandi concentratinzeeko ne mu nsi za Africa. N'afunayo abakulembeze at least ensinga 6 n'ebitongole ebijjumbidde mu Africa ensinga 6 nemenya n'ensi emu gy'aba concentrating okukonvinsinga emwegatteko Ethiopia, Nigeria, ensinga ezo. Nengamba Africa tugirekedde nnyo chansi ng'ate ono omusajja kubanga alina ba allies bangi e Bulaaya ne ba lobbyists. Ekye Bulaaya kimu affectinga nnyo and that's a credit. Naye neewaka Africa tulina okukikola kye tukola e Bulaaya. Kati lwaki nagamba Africa tulina okuconcentratingayo nnyo? Kubanga omunnauganda owa wansi ajja tegeera nnyo effect ya Africa okusinga ku ye Bulaaya. Wadde ye Bulaaya y'amaanyi naye waliwo kye tulina okusembereza omunnauganda owa wansi. Kati kano basajja bano ke bakutte baagala tukubira mu kazannyo kafa k'okulabisa. However, mukyala we ayina ba engaginga nabo mu Europe. Yensonga lwaki omukulu wa United States, UN owa Human Rights yafulumiza statement ku kyokwa abduction ya Besigye. Naye yekayika gwe baka abductinga makomera tulinayo ne bebajje South Africa. Secondly, bana abasajja beesibye ku ba lawyers. For example, yes, etteeka ligamba, etteeka namba 18, amawanga ga Africa kasita gabanga gafugibwa gali under Commonwealth, omuntu asobola okulondawo eggwanga lyonna, lawyer yenna mu ggwanga eriri under Commonwealth najja amuwolereza mu ggwanga lye. Lwaki bamye Martha Karua? Wano we wali target mugitegeere. Martha Karua ali well qualified okuwoleza Dr. Besigye muno. Naye kubanga baagala kuwiningawo political gain, Aaron Kiza abagamba sijja kusaba bail. Naye nga order baagitegeka, sijja kusaba bail, wabula ng'agamba ab'amagye direct temuli supposed kuwuliriza musango guno, tetujja guwoleza muno mugugobe. Bonna ye standi yaabwe bamanye bulungi ku impunity eri muno ne ku dictatorship eri muno. Tebasobola kukkiriza Martha Karua wadde amateeka gamukkiriza, naye bo bajja Uganda ng'ate akazannyo kali wakati waabwe ne Kizepa General Museveni. Nga kikye banoonya Abafirika Abannayuganda abali wano aba wansi, ekyo kigenda kubakolera Besigye awininge emitima gyabwe once again. Already bafunye point emu. Okulabisa kwe tulabisa e Bulaaya
bo basazeewo bakuconcentrating mu Africa. Kyenasaba edda kati Martha Karua bamumye empapula ne bamumma obusobozi bw'okuwolereza client we. Kyogamba Aaron Kiza tasobola kubeera lead counsel. Tasobola kubeera lead counsel. Elias Lukwago tasobola kubeera lead counsel. Ye lwaki gana amanyi tebagaleetera ku baana ba NUP bonna be bakutte? Lwaki bagaleetedde ku Besigye? Kubakkaatiriza Besigye yasobola Museveni. Kati already bawinize point emu. Eggwanga lya Kenya tukimanyi likolagana ne Museveni. Tunagana tukyamba akazanyo kano kasakasi tebakalimu. Eggwanga lya Kenya lyavuddeyo ne ligamba tewali kanso wa Uganda anaddamu okukkirizibwa okuwoleza mu Kenya nga bwe muganye Martha Karua. Olwo baba balabisizza. Era mu bbanga ttono nnyo buli political commentator bano ba apologists, NRM apologists, bano basajja bagundi ba FDC Katonga, bampuuga bali kimu ye message gye bagenda okutandika okutambuza ku buli radio. Omuntu wa wansi amanye olaba ne Kenya Kyagulanyi yale mu jjigo okugirabisizaamu Afrika. Kati bagambye Martha Karua issue ye ejjeyo bani y'abana bakanso abana Uganda okuwoleza Kenya. Kati bagambye Nigeria yagenda okujja gwe basabira kati abeere lead counsel waabwe. Ne bavaawo ne bagamba amawanga mangi mu Afrika muno, mulimu n'omu Ethiopia, mulimu simanya wawa, buli ggwanga ly'omanyi mbuno liri mu Commonwealth. Kati mulimu n'omu Togo wadewa Anglophone yafugibwa tali mu Commonwealth naye bagambye naye agenda kujjanga kalabalaba. Olabye kati we bawambye mu Africa. Ekyo bagenda kikozesa okuzza Besigye mu play. Nga abantu ba wansi ne radio zonna na buli kimu zigenda kwefuula ng'ezeerabidde effect gye tukozinze ebweru n'okusala obuyambi na buli kimu n'okuweakeninga Museveni financially. Foreign policy ezo baddawo bagambe buli nnaku Kyagulanyi ddala ali weak, Besigye yasobola. Okitegedde? Kati ate akazanyo ekagenda okunyumira obadde okimanyi mbu Katonga egenda kusala amagezi gonna atesike bamukaaku bave ku DA ate bakulage mbu beegase ne Katonga. Ng'olwo Besigye avuddeyo. Olwo jjukira n'abaana ba NUP betumanyi ne betutamanyi abangi abali mu makomera bonna bagenda kubatransfaringa babatwale mu makooti g'abantu ba bulijjo babawe bail. Mbuulira ku cohesion eriwo. Museveni yakitegedde bu tekijja mukolera. Kati baagala kuwa Besigye maanyi gatema mu bululu. Era bangi bajja gamba twegase ku Besigye kuba yatugyeyo mu makomera. NUP tetufuddeeko biki unless otherwise. Naye ekyo mukirinde nga mbaga ke kazanyo ke baliko. Era bagenda kozesaako mbolaba NUP yalemererwa okubajja mu makomera era FDC ebajjeeyo baprovinge mu maaso g'abantu bonna mbwe ddala Bobby munafu. Naye ng'akazanyo kali munda bagezeza buli kimu kiganye.